Bannamateeka abeegattira mu kibiina kya Uganda Law Society bavumiridde ekikolwa eky'okuggaliranga munnakibiina kya FDC retired Count Dr. Kizza Besigye mu kkomera ne bategeeza nti kuno kumalako ddembe lye limuweebwa ssemateeka afuga eggwanga lino. Recalling our past history as a nation, oppression and tyranny and constitutional instability, we came up with a document in 1995 to guide everyone to act on that document. Mulukungana lwa bannamawulire lwe batuuzizza ku kitebe kyabwe Kamwokya mu Kampala nga lwetabyemu n'aboludde oluwabula gavumenti bategeeza nti gavumenti n'aboludde olugiwabula baanitudde ku mmeeza emu ne basalawo egoye ku nsonga za Besigye okusinga okumusibiranga mu kkomera ku nsonga ezitategeerekeka. It's time for the government to tone down on its aggressiveness and to adopt a more inclusive, tolerant and conciliatory approach. Ssentebe w'ekibiina kino nga ye Francis Gimara yennyamidde olw'ekiwandiiko ekyayisibwa omumyuka wa Ssaabalamuzi w'eggwanga lino nga ye Stephen Kavuma ekikugira aboludde oluwabula gavumenti okugenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe nga bino byonna kuba kutyoboola ddembe ly'abuntu. That issuance of that interim order, hearing one side, and you well know that that interim order burst, certain consequences, including a clampdown on media freedoms. Our expectation as the Law Society would have been that the judiciary should have had both sides. Beemulugunyiza ne ku ky'okusibira Dr. Besigye Karamoja Moloto ng'ate okusinziira ku mateeka omuntu gy'addiza omusango gye balina okumuvunaanira. Even when you can charge under Uganda's criminal law somebody in any part of the country, but the better practice is to charge them nearest the jurisdiction in which the offence was committed. Ono basenzedde ne bategeeza ng'enjuyi zombi bwe zirina okugonjolera ensonga zino wabweru wa kkooti era ne basaba abakwatibwako mu gavumenti okussa ekitiibwa mu nsonga eno. In our view that some of the disputes that we see cannot be appropriately resolved in courts of law. They require political resolution. Teekateeka evaayo ne list ey'abannamateeka abasobola okubeerawo ennyo ku lwa Dr. Kizza Besigye era ne bamuwolereza omusango ogwo era nga balina n'obumanyirivu mu misango egy'obwannakuwummula era nga beeteefuteefu okwenganga omusango ogwo naye nga kyensuubira nti ajja kuvaayo. Mu kiseera kino Dr. Besigye yaggalirwa ku meere e Luzira ku misango egy'enjawulo nga bwe yaleetebwa mu kkooti ennakawa ssabbiiti ewedde ku misango egy'okulya mu nsi y'olukwe yagaana puliida yenna okumuwolereza era omulimu n'agwekolera. Dr. Besigye amaze ebbanga nga tageezeganya n'ebimu ku bintu ebisalibwawo gavumenti ya wakati era nga azzenga yazooba ne poliisi emirundi egisinga nga poliisi yagumbako ne maka ge okumutangira okuvaayo. Robina Nantale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.